akola ensobi entono nenene naye ngate nkonde eminge kyo kujja emundu mu bantu naye akendeze effujjo mu bantu buli muntu amanyi wakoma omuntu omulaba ayina emundu dduka nembugwe mbogenda kuba omukulu yabadde amiza omusu yabadde ankubye Amasasi kyabadde nti navudde ku ssaawa 7 nenja okugula emmere ku Pier 1 entinda nensigala mu motoka nenkola oda bandeetera emmere kati waladdewo omuntu nadde ndi mu motoka nga mpulira emmotoka bagitomera so nenfuluma nkebera omuntu atomera emmotoka nagenza okufuluma nga already manager ne security we bali bamusaba ekisumuluzo bamusitopinga okukola ki baagala bagimugireyo kuba yadde agezaako okuvaayo naye ng'ayadde very high so mu ddakiika nga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli lwakola reverse akola ki atomera namugaa gwe yonoona emmotoka ne tumugamba kati manager nange wa security netwagala tugyeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabirwamu yabadde wansi kati bwe yalabye nga takikwata ye n'akwata pistol kati mukwata pistol n'aggulawo oluggi kati we yagguddewo oluggi of course ne tuluviira then manager n'amukola ki n'amukwata n'awanika omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pistol negwa so lucky enough omusirikale wange nga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba n'agikwata n'adda wabbali then omusirikale n'ajja ne tumumuwa so ensasagge kyekyo tukomye wati tutandikire bwe twakola ki nvuddeyo bibadde birungi nnyo era abantu b'e Dubai ne Abu Dhabi kyenjo basaba bagaziyemu ku venue ezo olugendo lubadde lulungi lubadde fresh abantu banyumiddwa nnyo sho ne bansaba anko ne mbagamba sigaba anko kati anko wancha so abantu babadde happy babadde excited ate nga abantu nekye tuliko kati bakifollowinga abantu bonna bafollowinga akalulu kano abantu bali positive abantu baagala nnyo okumanya kye kigenda mu maaso era nkubiriza abali mu kalulu ako bamaking sure bakassa mu bantu obutaswala abantu olaba bali e Dubai bagamba kye kigenda mu maaso kino tukiraba bwe tuti nti abantu bali updated balaba ekigenda mu maaso so nze mbakubiriza abayimbi bannange nkomyewo 28 edate gye batuwadde njagala buli omu akebere ID obagirina tugende tusooke tulonda akalulu ako ate n'ebirala tubikole ki tubipambanire omwo okusomozebwa kungi nnyo neffe tutunuulire bisanyusa byokka so kyekyo omwana yagenze na postinga n'agamba oserinzawo tu Dubai ate abamu nga baagaana oyimbawo ng'abantu bagaanye okujja okubalaba kyabadde kiti ekivulu ffe tetuli ba bulijjo tetuli bantu balala so ffe wotuwulira nga tuzze ewantu omanya kuttaanya yamaani abalala babadde bakyakuba ebituli mu kalulu kano kemugenda mutekalina kubeera bwe kati abafukantu balina nkomyewo ketegereza wenda abawe kitateredde ng'era nkikwatamu President watabadde omu ku bantu abakusumba yadde akubiddwa amasasi Bebe alowooza nti n'abantu abamu amateeka tebagatwaliramu nga because yayise security wabirabyeko omwami oyo ebbanga ddene talina mpisa naye nga pulezidenti waabwe ngenda kumakinga sure manye kyavudde ku kyayinza okuba yatankudde oyo akola ensobi entono nenene naye ngate nkonde eminge kyo kujja emundu mu bantu naye akendeze effujjo mu bantu buli muntu amanyi wakoma omuntu omulaba ayina emundu dduka nembugwe mbogenda kuba